Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye fena. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Mama ensalo zakudwa eza Rwanda mwebale zigula wo mwe tubasimye age. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Abasubuzi mwena kale musanyuke kuba ensalo zo zakudwa mweyagale age. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Abanyarwanda mweshe mumeze mute Kagamara koze cyane tumukunda fena. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Abavandimwe mwena kale mudigide teri kusosola mawanga nedda fena. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Jeno muhozi twamurabye Rwanda ngaline Paulo Kagame ngabatesa age. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Banyu Bizonto na feka tuyagale tujya kubifuna ebinyarwanda kona dansi. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Gwejajja Zonto waffe kona kudansi kuba ngabambiza gudwa nyenya otyo. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Junior Zonto waffe bukabukamu malonyenye kuwato balage bambi fena. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Gweledi Zonto waffe simayilinga ngabo zino buzina buli mama ekyo. Ensalo mama zakudwa eza Rwanda mwebale zigula mikwano tubasimye. Tumaliriza ku kintu kya Bizonto eky'olunaku luno olw'olwaleero tuze kuba toki ku nsonga z'ensalo yaffe. Mwebale kuzigulawo twabasimye emirimu gigenda kutandika okutambula bulungi nnyo. Abasuubuzi mutambuze ebyamaguzi byammwe bulungi nnyo nga tewali buzibu. Naffe tujjeyo ebijuujulu byaffe ebibadde bituluma. New Bizonto ye YouTube channel yaffe gw'osanga kawaka ketusaba buli lunaku ng'ate ne Facebook page yaffe erayitibwa New Bizonto baali bagiba naye kaakati yakomyewo nk'owola abafuna abalamu namwe abaafeeyo nga mukyatambula mutwegatteko kano tukatandike. Buli kintu ekitandika kiba n'enkomerero. kati n'ekyensalo ezaali zaggalwa nakyo kyawedde. Mukama yeebale. Katusooke twebaze Pulezidenti Kagame mu lulimi Olunyarwanda. Kyosirye Kagame Orakoze cyane okugula ensalo. Munnaffe weebale. Tukusiimye Pawulo. Bwe twogerera bino ebintu biteredde. Uganda ne Rwanda kati tussa kimu. tewakyali kuyomba tewakyali kulwana. kati Munnayuganda oli wa ddembe nnyo okugenda e Rwanda. ekyo kirungi nnyo. Naawe Omunnarwanda oli wa ddembe nnyo okuyingira Uganda. tewali kiziiza yadde. Tuzzeemu okufuuka abooluganda ddala. ekyo nno kirungi tukiweemu obugalo. kubanga naffe era tulina ebbanja ffenna yakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. ngambye tulina ebbanja ffenna yakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Mwami Kagame tukubuuza oli oti eyo Jjajja Museveni akutumidde ate nnyonnyo. okugula ensalo tukisiimye ate nnyonnyo. tugenda kwegasanya bulungi kakasanze. ngambye tulina ebbanja ffenna yakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. emyaka 3 mwe tuyise emabega tubadde ku muggalo ate ogw'amaanyi nga bannayuganda tebabakkiriza yadde kuyingira munda mu ggwanga Rwanda. wabula mu kusooka tetwasooka kumanya nsonga lwaki ensalo zaggalwa. kubanga amazima bw'oba okubya ettooki omwami Kagame ono afuga Rwanda ne mwami Museveni ono afuga wano. bamukwano nnyo. kwegamba baluganda. osoma ku history wa mwami Museveni wamu ne ku history wa mwami Kagame olabira ddala nga baluganda ddala. kalubeere lutalo olwaleeta Museveni Kagame yaliwo nnyo nga balumba Kabamba. y'omu ku balwanyi 42 abalaba Popular Resistance Army eyafuuka NRA. omwami y'omu Pawulo Kagame yakulirako intelligence mu 86 eyo. n'okuwamba Kampala. Kagame yaliwo nnyo. ku balwanyi abangi omutwalo ogumu mu 4,000 ne Kagame yaliko. kino nga kitegeeza nti mwami Museveni ne mwami
mwami Kagame bafuuka ba Luganda Kagame yayamba ono okuwangula olutalo nono nayamba Kagame okuwangula eri kino nga kitegeeza nti abaami baneeno bategeera bulungi nnyo buli omu amanyi munne ono afuka Uganda oli afuka Rwanda ono commander in chief ne Kagame bw'atyo oli wa Rwanda Patriotic Front ono wa NRM Kagame yakafugira 22 ono yakafugira 36 kwegamba mu bufunze bonna bakulu ekimala mu kunoonyereza ennyo kwe twakoze naffe twazudde ensonga fenga Bizonto mazima ddala lwaki ensalo za Uganda n'eggwanga Rwanda zaali zaggalwa kati emyaka giweze 3 beddu ng'ensalo zaffe baasigala ddala ebyamaguzi bingi byafiira ku nsalo nga Rwanda eganye biyingire Rwanda jjukira okuggalawo ensalo zineeno tebasooka kulabula titugenda kuggalawo tebasooka kulabula titugenda kuggalawo wabula byakya buki ne baggala ensalo zino era abasuubuzi bafiirwa emmaali ate nnyingi ennyo ekitaali kirungi yadde era tusaasira abasuubuzi mwenna abafiirwa emmaali Mukama ajja bajjukira ensalo za Rwanda okubala zaggalwa wabaddewo bingi ebize bibaawo ng'abakulu bano Kato ne Waswa bagaanye osalawo okuggula ensalo Waswa ng'alaga titalina buzibu Kato ng'agamba nti Waswa kyekizibu mu 2 awo mu mwezi gwa Febu Kato ne Waswa basisinkana e Katuna nga bali ne Felix Tshisekedi pulezidenti wa Kongo wamu ne Joao Lourenco pulezidenti wa Angola byagenda okuggwa ng'era biganye nga Kato akalubye ne Waswa bw'atyo ekyaddirira ye mulongo Kato okugenda Isirayiri n'aleeta obuuma bwe muyamba okubega ng'abega Waswa abasajja ba Waswa bangi abaali mu bifo ebinene Kato yababega mu ngeri y'ekikugu Kato yagenda mu nsi ya Isirayiri ng'ekimututteyo kugula kuuma aka Pegasus akabego kamala akuuma Pegasus kalumika amasimu akuuma Pegasus kalumika message eziri mu simu yo kebere WhatsApp kalaba ebiriko byonna kebere Facebook naye okagiraba byagenda okuggwa nga General David Muhoozi akuuma Pegasus kamaze omubega saako Sam Kuteesa eyali minisita of Foreign Affairs naye kamubega Joseph Echweti akulira ESO External Security Organ naye bamubega kwegamba Kato musajja mugezi nnyo bwe bagamba Waswa nti Kato akubega yekaza bwekaza oba ndege akuuma kano Pegasus kabega abanene bonna mu gavumenti ya Waswa Kato nno tazannya buli kye baayogeranga nga Kato akifuna oba baayogera biki awo Kato yabimanyi kati nno bwe gyaweze emyezi 35 ng'ensalo zinene zikyali nzigale kujje no Muhoozi mutabani wa Waswa lwaki sigenda ewa mulongo Kato ne twogeramu tulabe ekiddako Muhoozi olwagenze n'asanga Kato yamusanze atema bisagazi bya nteeze n'amubuuza bulungi titumala musewo Kato nti mwalaye Muhoozi mumeze mute titwala kagira anagundi nedda ssebo olimba ekyo kyogedde nedda nange Muhoozi teyalwawo n'asumulula ensonga yamugamba muzeeyi Kagame omulungi oyagala tukole ki ogulewo ensalo era zino ze nsonga Kagame ze yawa Muhoozi Kagame yagamba okugulawo ensalo basooke bakyuse Jeno Kandiho ono ave mu iso ekyo kimu Kagame agamba mbu Jeno Kandiho tayagala Banyarwanda era abasiba nnyo omulongo Katonda yagenda mu maaso n'asaba Muhoozi agoba omugagga Libaati Rujugiro omulimi wa ttaaba era omusuubuzi ate ow'amaanyi Kagame ono agamba nti omwami ono alina kampani ate nnene nnyo eya Meridian Tobacco Company eri mu Uganda wano bunno omwami ono akozesa ssente ze okusekeeterera gavumenti ya Kagame era Kagame yasaba omutabani bagobe ekitongole ekirwaniriza eddembe ekya Self-Worth Initiative kubanga kikyamu kiyitamu ssente ne zitabangula Rwanda n'ebirala bingi tujja kubireeta Muhoozi olwadda yatuukira wa Waswa n'amugamba muzeeyi taata Kato agambye kandi haveewo era yavaawo oba mukitegedde tukiwulidde akitegedde akubye Mukama engalo ez'amaanyi omukama akuume